Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena abagifollowinga muli mutya ngenda kubasaba musubscribinga ate munyigende kale ne kugamba ati comment section weri awo bakabuntira mu comment section atosigala nga ogifollowinga Brisher Kash bwatu naye wefunidde ekizungu wabula abanja babudde nga bamwataka ngenda kwambi kutuusaako byonna ekiri ku social media kikabuka batumideko abali Saudi Arabia mwabasinziza mu ggwanga erya Qatar abasinziza mu ggwanga erya Oman nembebaza nimbagamba nti bambi muli bamaanyi nnyo okubanga mufollowinga Faadi TV kubanga wano mbala y'amawulire ne ku Faadi UG News YouTube channel ezo muzifollowinga zonna ate mujja kubanga mwejjusa bagita Faadi TV comment section weeryawo oba kabuntira wansi mu comment section batumideko abali Saudi abali mu ggwanga erya America abali e Germany abali mu ggwanga erya Uganda abali e Kuwait mbagamba nti muli bakabi abali e Spain mu kibuga kibata Madrid namwe mbebaza anembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga comment sinzira bamwenna ne bestumidde mwenna mbagala nnyo bane mbagamba nti mukola kyamaanyi nnyo okubanga mugifollowinga Brisher awo lwatuka Brisher ng'afunye erizungu lyolengerawo mu kifaananyi wabula abasinga bagamba nti abakyala b'e Uganda nti abasinga baggwamu era balina amaalo nti afuna mu Bangladesh ngalowooza nti afunye muzungu kumbe nabo baba banaku nti nga tebananjawo n'Abafirika wama kituufu ababangale nabo abasinga banaku balinganga ambwa Abannayuganda bona baba bagenze kukola bwa sekadama omanyi abasinga balowooza nti eggwanga Uganda lirisinga okubanga litwala bankuba kiyomanga g'Abawarabu ne munnange nze newuunya okubanga n'Abazungu bagenda gye bali nze newuunya okubanga bagamba nti Abafiripayini basinga Bannayuganda obungi kwabo abali mu kkubo ekyeyo aba balimba Walabu nti Filipine esinga Bannayuganda kikaze nga nange ndaba tusiba tusomba abaana basiba bagende ebweru w'eggwanga naye neewuunye kati tebereza mwe bagambye nti Uganda Filipine oba Filipine esinga Uganda okutwala abantu oba abaana ogenda okuba ebyeyo eyo mba Walabu goza Filipine yena bameka kuba nange ndaba Bannayuganda tulinayo bangi naye ate bagamba nti ate Filipine esinga Uganda awo nti kinewuunyisa olaba bagamba nti ne Kenya esinga Uganda mazima ddala kweri ng'ate Uganda naye inayo bangi abagendayo ne Pakistan ate ngulaba bali bazungu kugamba okuba ekyeyo n'okugenda mbwa sekadama n'obwakadama tebikyaliko kkala ate tebikyaliko mawanga nti ono mu Pakistan ono mu Bangladesh ono mu Uganda ono mu Filipine bonna osobola basangayo ba Indonesia baani bonna gye bali esaazi n'Abawarabu bakyasinza okubanga bakuŋŋaanya amawanga n'amawanga g'abantu mawanga g'Abawarabu abagwira bangi nnyo gye bujja yatuuka essanga n'abagwira basinga obungi bannansi nze mbabuulidde kubanga lyaniriza buli ggwanga wali amawanga Abanigeria bagamba n'Abanigeria bangi bayitirivu okufaako obufi bwate Brisher yafunidde mu Pakistan abasinga bagamba Brisher Kash genda mpola tulowooza nti wafunye muzungu oyo wafunye mu Bangladesh abo banaku ajja kulimba nti alina ensimbi agenda kusuule mu nnaku ndowooza olengera omukwano gubatabuse laavu eri waggulu stay on YouTube platform atusigale nga ofollowinga bwate Brisher bwe yewangulidde erizungu manyi naku zino bakadama basinga batagetiganya ebizungu ebirina ssente ebikaddekadde ebyo wekikutukira wonna ebyobugaga biba biri mu mannya ge aba yeezibika bwezibisi bya bugaga bya kizungu nga yeeyagala aba yetwala bwetwalizi bya bugaga bya kizungu nga yeeyagala kubanga biba biweddeko emyaka nga mingi nga biwedde byonna ng'emyaka gikoze ki ng'emyaka gibireeze munaye ge mawulire agamu kwaga gatrendinga ku social media Brisher agamba mundekere erizungu lyange oba lyavu oba linaku saagala kumanya naye nga abasinga bagamba nti Brisher ye nga ye alowooza nti yafunye musajja mugagga abamba kiremeddeko bagamba nti Brisher yafunye musajja mugagga jjukira nti alowooza nti yafunye musajja mugagga Brisher ye nga ye abamba bagamba nti walowooza n'okwadagezako okuba nti no yeebuzaabuza agamba nti bamulekere ekisajja ky'ekizungu jjukira Brisher yali mukyala wa Jaaka ndowooza mubajjukira Jaaka ne Brisher ebiseera bwe batrendinga ennyo nga bali mu laavu bano baayawukana era Brisher ali bweru baddayo kuba kyeyo zijafunidde lino erizungu lino erisajja erikaddekadde omanye ebizungu ebikadde bingi ku mawanga ate byagala nnyo Bannayuganda bannange
Bannayuganda bana abasinga bagenda okuba ebyeyo okukola eyo mbawalabu abasinga bakakana bagenzi na bizungu. Omwana agenda okukola abazadde ne balina nga tebalaba ku mwana bagenda okulaba omwana ng'akomawo n'alisajja alizungu. Bagenda okulaba ng'omwana abaweereza ensimbi ez'okumuguma ne beebuuza n'ensimbi yaziggyeewa. Kumbe yafuna erizungu nga balaba ensimbi zaakola ku kyeyo bwakadaama nga balaba mpitirivu nnyo nekwezo z'abasindikira. Eryo bakadaama bagenda ebweru w'eggwanga mu mwaka gumu n'aba ng'azimbye ekizimbe ekinene, ennyumba nga nnene, abamu bazimba ne ziikalina ne weebuuza ensimbi aziggyewa. Munanga abasinga bazijja bisajja ebizungu bino. Bafuna ebizungu ebigagga ebirina ssente, kikwata emitwalo nga 3 aga dola ne kimugamba bebi kwata bubu nekimuwa. Kadaama n'alyoka apanga. Manyi bakadaama batetenkanya n'atetenkanya, kakananga akubyewo kalina, kakananga akubyewo emizigo, kakananga akubyewo apartment. Eri ebifaananyi bitwala ku social media ebitambuzibwa nga biraga nti ennyumba ez'abakadaama n'entandisa okukikiriza nti oluusi biba bituufu ebya ddala. Waliwo omwana muwala bamuyita Aisha yali yagera n'amalayo omwaka gwali gumu n'ekitundu. Naye bagenda okulaga ebifaananyi ennyumba gy'abadde azimba ng'omuntu amazeeyo omwaka gumu n'ekitundu tayinza kugizimba. Naye abakadaama bano ntandisa okukikiriza nti Aisha oyo kituufu ennyumba yaliiye. Aisha alabeka yafunayo erisajja erizungu oba libangalade oba libangale nga limuteekamu ensimbi ng'addeeyo ng'akola bizinesi. Omanyi ebisajja tebifaayo, ensimbi z'osaba zebityo kasita okiwalaafu. Ate kati Brisher yakitegedde agamba kati kankimeetera abavo kino kimpa omusimbi. Abaana ennaku zino tebakyatya, tebakyetaaga abavubuka bannaabwe kati baagala bakadde. Abawala kati baagala bakadde. Ate gwoddaawo gamba nze kampika akanyama. Bw'oba tolina ssente owedde ebikadde bigenda tutwala abawala. Ebikadde bitutwalako abawala bibamalawo bannange. Ebikadde ebisajja ebikadde ebibangalade ekibiwa bitwala abawala bibamalawo. Bw'atyo Brisher Kash munange bwe yeefunidde naye agamba esisigalira. Bankuba kyebangi abazenga bafuna ebisajja ebibangale agamba nti nange sisigalira bannange sisigalira. Naye kambeera omu ku abo bakola ki abeefunira eribangale munange ebitabutabula akadde kano ku mitimbagano egya social media. Mbeebaza ne mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowing abagita Faadi TV UG yo Faadi UG News ne RTV Uganda ne waliwo ne KBTV UG. Nkugamba nti comment section weeri awo bakabuntira mu comment section osigale nga ogifollowing bamuyita Brisher Kash bw'ate bwe yefunidde ekizungu. Mbagambye nti yo bankuba kiyaba abagende ne bafuna ebizungu n'azimba apartment. Nse mbagambye waliwo omuwala gwe bayita Aisha ebifaananyi byafuluma ebifaananyi nga yakagenda e Saudi eyo ng'amazeeyo omwaka gumu n'ekitundu naye ng'azimbye apartment ng'azimbye kalina. Nene twebuuza ensimbi yazijja abasinga baawakana bangi nnyo. Ne munnange kiraga waba abasajja abateekamu ensimbi ebisajja bino ebizungu tekisalwa okukuwa emitwalo 5 aga dola tekisalwa. Mweraba.